kati Mpuuga bw'ajja ne mugamba dde nsaba okusomayo koosi ya buyinginiya. Mpuuga yanzemu nze siyamba nfuuzi. Mwami Isima ayinza kuba ekigambo siyamba ayinza kuba engene bwe yakyogera mu ngeri endala. Nfuuzi yakissaako kakasa. Mwami Kasozi bw'abanga tatya Robert Kasozi ayinza okunanga siyamba nfuuzi nze Mwami Kasozi toddangayo nakumpitira bintu bino. Nze njagala mu ninganga malaya njagala muntu nga wa ssente nze ne lisiti ntambula nazo. Senga obadde Honorable Mpuuga nga yakugamba ebyo nga yayogera ebyo. Nabigamba ne Nakato. Nakato mukyazanga n'omugamba. Nabigamba ne Nakato wa Mpuuga. Mpuuga yankaabya amaziga. Kati Mpuuga bwankaabya Mr. Kasozi ngamba Isima kikinga okaaba. Ne mugamba nti Mr. Kasozi ekinkaabiza. Mpuuga abajja mu byobufuzi. Katikkiro Mulwanyammuli yatuyita. Abakubi b'amasimu ebiseera ebyo twali 5. Kati abakubi b'amasimu bawera 150. Neffe twali 5 nga ffe tukaakanya ensi. Nali nze Sivilani Meejo w'Ebugoloobi, Mutyaba Isaaka, Lubakyoya ne Zakariya Munnakayiba kati akola wa Sale Musale era gw'osembayo n'olaba Sale Musale. Buli lwa mukaaga twasinkananga Katikkiro Mulwanyammuli. N'atugamba abaana abo mubatunde. Tuleese Mpuuga ne Sseggona tebamanyi bya bufuzi. Mutunuulire ffe. Nga buli lwa mukaaga tusinkana Katikkiro Mulwanyammuli. Nenga nti Mpuuga ffe abantu abamutunda. Bino byankoze Mr. Kasozi nanga naawe Isima okoze bubi. Lwe tumweyanjulidde nti gwe Isima Lubega. Kati Tamale Junior wakoze kikyamu. Kuba akabaga kabadde tekakwatako. Tewabadde mwogezi wa Kabaka Kajjuli. Juli tumuyinako Luganda. Ate si buli ekijja nti olina kyogerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo bw'atulaba ku emboozi mu UG wabali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba gangenze Geoffrey Mayanja. Kwe tuli nnyo ku mboozi mu UG ndi wano ne New Isima Lubega ekibibi. Gwe ndi naye yaŋŋamba nti Geoffrey guno omwaka 2025 nkola mpya nkuba mpya n'ebirala byonna y'ensonga ya New Isima Lubega ekibibi. Soko nzikiriza akubuuzeeko ssebo nsanyusa okulaba. Eddoboozi nga libeera wansi lubeerera. Eddoboozi lyange ettono. Ate bwe ligattako ebizibu okulukusa maziga ate bwe ligattako obwavu bwe ligattako embeera ya Museveni ne linafuira ddala naye nga nze mu butonde bwange era eddoboozi lyange ettono. Bitambula bitya? Bitambula bwe bityo pozi mmwe tuli mpola mpola naffe tulaba mbeera bwetambula. Ebyobufuzi bikuta akati wansi ne waggulu byonna biri awo. Kibi nnyo ne maama bitabuse. Ebyobufuzi byo byagguddwawo bifuuse ekizibu kati. Tugenda kulaba emisege mu byobufuzi, tugenda kulaba Bayuda mu byobufuzi, tugenda kulaba ababadde banyoonyaamu ssente ne bambega. Yessaawa kati. Owaayi mbadde njagala olunaku olwaleero tugenda kugenda ku byobufuzi byaffe nga bulijjo. Ne mbadde njasookereko ku muvubuka ono Tamale Junior yagudde dda mu buzibu. Era essaawa yonna ayogera mabega wa mitayimbwa. Tamale Junior aba mutabani wo? Kuba kitaawe yali mukwano gwange nfiira bulago. Era ebiseera ebisinga twayitangawo ate ne tuddiŋŋana. Twayitangawo. Mamanyanga okufuna obutakkaanya n'omugenzi Tamale mirundi nomala ne mukkaanya. Tukkaanya. Ate Tamale mirundi eyo omulaba mu Uganda yali amenye likodi.
ye muntu yali asinga okuwulizibwa mu Uganda yonna tetugenda kuddayo mufuna tamale mirundi ng'era abantu bagamba tetwagala kasajja ako tetwagala kawulira niye ogenda okulaba noga temwagala kasajja ako ate n'akuweereza message tamale kyakoze ku impact tamale kyakoze ku simba noga nti ate munga temukaagala ewulidde ate mukawuliriza mutya naye tamale yalina amaanyi ne bwali bamwana oba muzzukulu tagenda gafuna tamale bambi Mungu amusaasire ne yawulizibwanga nnyo abantu nze twayawukananga naye nze yali yankazaako nti ebirowoozo ebyange aneebuuzaako nga basimantaana ngeraga nze oyisima Lubega namwebuuzaako nga tusimantaana sina birabye mwebuuza mugjeeko olina mwebuuzaako nga tusimantaana yamanyi kabuli empanvu ne kabuli ennyimpi mugjeeko tetukubya ntaana nje kukuba ggwe nje kuyisima Lubega alinde bwe tunasima entaana njagenda mwebuuzeeko nze isima Lubega mwebuuzaako nga tusima ntaana nze kyeyali yankazaako naye nga yali mukwano gwange. Kakati wetwogerera essaawa zino mutabani we ali mu buzibu waliwo omukyala bamuyita Juliet Zawedde omugagga Juliet Zawedde so yajja wano e Uganda abeera mu Amerika eyo nejja wano e Uganda okuwummulamu n'ekiseera kye yagiddemu nga kyaka birthday ye era bwe bateekateeka akabaga mu bbaala emu e Kampala wano era akabaga ko ne kabeerawo bakamiliyoni baliko ne bayimba Bushoke omuyimbi wa Tanzania eyo naye yayimba byonna nga bwe byatambula awo naye Tamale Junior tekyamusanyusa ndowooza oba tebamuyita Buyisi Kabaga nekitamusanyusa n'avuma Juliet Zawedde n'amulumba mu ngeri zonna ga nti omukazi mukadde agenda ali myaka 8 ayinza tokunywa omwenge ne yambula ku Kabaga era naga nti n'akabaga ke yakoze tikajja mu kitiibwa kye kati kubanga ku myaka gy'alina anakutegekera waka bingi byayogedde mu katambi ako gwatulaba wabirabyera wabiwulidde kakati mukyala Juliet Zawedde bwe yava n'asindika screenshots nga Tamale Junior bawada musabiriza ensimbi ebbanga lyonna kati awo bavudde awo Tamale Junior n'ayongera n'amusabula Juliet Zawedde kakati twazemu kumulaba nga akaaba amaziga agamba nti bagenda kumusiba nti Juliet Zawedde yamaze okukola olukwe yaguze poliisi n'agula abalamuzi nga lumukwata bwe bati kumutwala mu kkooti kumutusa mu kkooti kumutwala Luzira ng'agamba muno kumutwala Luzira mbu bamuwereyo obutwa ye Tamale Junior nga bwatyo byayogera so embeera bwetu bweri katwa tuli awo balamu n'avaayo kubanga Tamale Junior yalajanidde abanene kumpi bonna mu gavumenti kati kwaba bawulira eddoboozi balamu yavuddeyo n'agamba nti teri agenda kumukwatako Tamale Junior mutabani wo tutandikira awo ekisooka Tamale mirundi ensi nkusaba gikwate bulungi oyinza obutawangaala myaka taatawo gye yawangaala Tamale Junior yayinza obutawangaala myaka gye yawangaala taata we taata we awangadde oba yafiira ku myaka oba 7 oba 73 naye oyinza obutagituukako oyo Tamale kitaawo yali mwegendereza nnyo era taatawo teri we baali bakedde ne bamutwala mu kkooti ng'ate balina obusobozi kitegeeza nti ebintu yabyogeranga nga yeerekerayo nga yeegendereza nnyo naye Tamale nze nkugamba ekintu kimu okyali mwana muto wakajja mu bino niyo obulamu bw'ojja bufiirwa abantu basiba abantu baloga abantu batta ate ffe abali ku sayidi ne katolaba nti oli ku sayidi ewaana mwami Museveni omuntu ayinza okutta ne bagamba aba opposition be bamusse nga te opposition teyakusse ne gavumenti yennyini ekutta ne baga ate bayinza otuga nti ffe twamusse kubanga waffe walaba enfa ya Ichuli Ichuli yali wa gavumenti nnyo n'ebivaayo biraga nti ate gavumenti yamweriira bisiinaako obukakafu n'ebiraga nti gavumenti yamweriira ate abala bagamba nti okusinza ku bantu nti yalumbalumanga ebitongole ebyenjawulo abantu sekinnoomu kati nga bagamba nti n'abatuufu booli abo abamutta oluusi bayinza n'obutategeerekeka bwe kiri kuba yalumbalumba abantu bangi kati Tamale mirundi olina kwegendereza nnyo olidde ekisooka ogidde ku sipiidi ya kabi okujja ku sipiidi ey'akabi ereeta ebizibu bingi nnyo ekyokubiri akyali mwana muto
ekyokusatu olina okuba ku bantu ebitiibwa olina naddala omuntu omugagga kati nze Juliet Zawedde simumanyi ninze mwegomba okubaako mukwano gwange era ne bukeera enkya Juliet Zawedde nga nkubidde essimu odduka misinde n'aba n'amadda ekyangu okijjukira luvannyuma essimu nevuga nti hello Mr. Isima I'm from America ndi Juliet Zawedde n'aba n'amadda ndi Juliet Zawedde nakwogere mu luzungu I'm from America ndi Juliet Zawedde nakwogere mu luzungu Juliet Zawedde calling from America n'aba n'amadda onaba madda kuba omuntu asobola kusiba nga tanaabi omuntu asobola kusiba nga tasenyezza n'ensenya busenya mannyo okuba anyinza okuwunyirira abantu nga njogera naye amadda n'aba n'amadda ffe ne mu busiraamu butugamba mwagale nnyo abagagga mwagale nnyo abakulembeze kati Juliet Zawedde lwaki n'aba n'amadda otyanga omuntu kamiliyoni abadde afa gavumenti ne bagiraamirira n'egaana n'asindika tiketi n'akola each and everything n'atowala kamiliyoni mu Amerika bamujjanjabidde emyezi 6 ng'omukazi omu yasasula oyo aba gavumenti namba olina mubbako mukwano tumuzanyisa aba gavumenti namba olina mubbako mukwano kamiliyoni abadde afiira mu Uganda nga gavumenti emulimba bulimbi Juliet Zawedde n'asindika tiketi n'amutwala mu Amerika n'amujjanjaba emyezi 6 nga anajjanjabirako na byonna byonna kati Juliet Zawedde gw'ozanyisa kyovulwa nze nkugee wankubira essimu nenkakasa nti ye nga si yabafere n'aba n'amadda nengenda musinkana Juliet Zawedde ne bw'aba alina ensobi gye yakoze tamala emirungi si gwolina okugogola Juliet Zawedde ate tamala emirungi abantu nze lumu nayagalanga okkuba mpuuga mpuuga oyo yanyiizaako leero kamboogera ekintu nenkiterekedde emyaka 10 ekintu kyogenda okwogera okiterekedde emyaka 10 leero lw'osoose okukyogera leero lwensoose okukyogera nze mpuuga ntuuka nga nfuna omulimu mu KCCA bwe nfuna omulimu mu KCCA tebakukkiriza kukola nga toli mu yunifoomu olw'abafere era singa ogenda ku mulimu nga toli mu yunifoomu bakuwa suspe kitegeeza tebajja kuteerayo ssente sente tebaziteekayo bayinza okuwa suspe ya wiiki bayinza okuwa suspe ya mwezi bayinza okuwa suspe ya wiiki 3 mu KCCA bagamba togenda ku mulimu nga toli mu yunifoomu ya KCCA togenda ku mulimu nga baaji tekuli mu kifuba era bw'omanya nti toli mu yunifoomu tojja ku mulimu kati mu KCCA bwe twayingira baatuwa elementi era mulaba ababeera ku midiya nayambalanga nnyo elementi so si mutwe gwange nti gwali mubi mutwe gwange naye ngwekakasa gwakola bulungi nayambalanga nnyo elementi nenzimanyiira era abantu bw'omundaba ku elementi ne kakati nondaba kati oyinza okulaba abayisima babiri kati abantu nga bampita inginiya Isima neŋŋayo lwaki abantu bampita inginiya ng'obwa inginiya saabusaba n'ennumba omusajja bamuyita Kasozi Robert CBS FM Kasozi Robert yagaba emirimu ku CBS nemuga Mr. Kasozi abantu bampita nnyo inginiya nga ate siri inginiya mbadde njagala mumpeyo basale njaggula ebitabo njabbalangira n'essomero lyammwe nsoma obwa inginiya olwo ng'oba inginiya ogala kubusoma ku ssomero ki data mine data mine si eyamwami mpuuga kati Kasozi naŋŋa nti ebintu ebyo mpuuga yabimala nze ndi mumyuka we naye mpuuga yabimala nenkwata ebisumuuzo nenvuga akamotoka kange nenja ku CBS nempaakinga nenvaamu
nenda Kasozi nanga nti Mpuuga bwanajja ayino oba yaŋŋamba ajja wano buli lwakusatu nja kukubira ojje era Mpuuga bwe yajja nenzija Kasozi yatwala obuvunaanyizibwa nakubira bw'ayita Mpuuga najja yayita Mpuuga najja Mpuuga najja kati Mpuuga ne muga sibyo kya ssebo bulungi sibyo kya ssebo ne muga munne mbadde nnina ekizibu njagala kuddayo kusoma mbadde njagala kudda atamayini mumpeyo koosi y'obwayinginiya njabba kubiranga n'obulango Mpuuga yaŋŋamba tantegedde kuba saamweyanjula saagala kweyanjula mannya nze kinkola bubi era ng'oyagala okungoba ku mukolo gwe nnyanjula oba genda ng'ogamba abantu nti oyo Isima Lubega jjukira watugamba kolala nti mwami Mpuuga ng'ajja mu byobufuzi Mengo yabayita bwe kiri era wongenda kutuukawo kati Mpuuga bw'ajja ne mugamba dde nsaba okusomayo koosi ya buyinginiya Mpuuga yanzamu nanga nze siyamba nfuuzi mwami Isima ayinza kuba ekigambo siyamba ayinza kuba engane bwe yakyogera mu ngeri endala nfuuzi yakissaako kakasa mwami Kasozi bw'abanga tatya Robert Kasozi ayinza okunanga siyamba nfuuzi nze mwami Kasozi toddangayo nakumpitira bintu bino nze njagala mu ninganga malaaya njagala muntu nga wa ssente nze ne lisiti ntambula nazo senga obadde Honorable Mpuuga nga yakugamba ebyo nga yayogera ebyo nabigamba ne Nakato omukyazanga n'omugamba nabigamba ne Nakato wa Mpuuga ojide ne mugamba Mpuuga nga siyamba nfuuzi nze mpulira ninganga malaaya mpulira olulimi lwa ssente era lisiti mpita nayo senga obadde ozze nti olese ssente ne bwe gwali badde mutwalo mbadde nkukolera lisiiti nentulika nenkaaba omanye nze nkaaba mangu wulidde nentulika nsonyiwa oguzesa akagambo koyogedde kansanyudde nentulika nenkaaba Mpuuga yakukaabya Mpuuga yankaabya amaziga kati Mpuuga bwankaabya Mr. Kasozi aŋŋamba Isima kiki ng'okaaba ne muga nti Mr. Kasozi ekinkaabizza Mpuuga abajja mu byobufuzi Katikkiro Mulwanyammuli yatuyita abakubi b'amasimu ebiseera ebyo twali 5 kati abakubi b'amasimu bawera 105 neffe twali 5 nga ffe tukankanya ensi nali nze Siviranyi Meejo w'Ebugoloobi Mutyaba Isaaka Lubakyoya ne Zakariya Munnakayiba kati akola wa Sale Musale era gw'osembayo n'olaba Sale Musale buli lwa mukaaga twasinkananga Katikkiro Mulwanyammuli n'atugamba abaana abo mubatunde tuleese Mpuuga ne Sseggona tebamanyi bya bufuzi mutunuulire ffe nga buli lwa mukaaga tusinkana Katikkiro Mulwanyammuli nenga nti Mpuuga ffe abantu abamutunda bino byankoze Mr. Kasozi nanga naawe Isima okoze bubi lwe tumweyanjulidde nti gwe Isima Lubega kyenva nzira Mr. Kasozi namugamba Mr. Kasozi etegeeza Mpuuga ayamba bamanyi nangamba nedda tayamba bamanyi osanga takutegedde wali badde omugamba nti Isima Lubega nentambula neŋŋenda jjukira Mr. Kasozi yannyambako alina essomero baliyita Mountain St. Henry yampeerirako omwana myaka 4 oyo Mr. Kasozi alina essomero lya bbeeyi nnyo baliyita St. Henry oba Mountain St. Henry liri Mukono nentambula neŋŋenda kati bwe nateeberezanga okkuba Mpuuga ng'abantu bajja kulowooza oba njagala ssente nentereka Mpuuga emyaka 10 ng'osirise nga nsirise nga nterese Mpuuga kati Bobi Wine bw'annyamba n'agoba Mpuuga ane nga nayagala dda Mpuuga anti yeekoledde emivuyo kamukube akinnyonnyoke n'Empuuga namutereka emyaka 10 nga saagala mutunulako saagala mulabako kuba yalinyimye basale nangamba sijja kusobola nenatampita nfuuzi nenga nze gwayita enfuuzi obugagga bwafunye mu palamenti bwayitira kunze ne gurupu yange Mpuuga okuba omubaka wa palamenti twalinze Lubakyoya Mutyaba Isaaka Siviranyi Meejo Umaru w'Ebugoloobi
era nakomawo ne ŋŋamba bannange ne mbagamba ne mulabye okuyamba bannabyabufuzi era nze kati sikyayamba munnabyabufuzi okuggyako ng'ompadde ssente nakimazi sikyayamba munnabyabufuzi okuggyako ng'ompadde ssente mannabyabufuzi nabamala ne mbamala n'empuuga muterekedde emyaka 10 ng'osirise n'ensonga eyo era kati gw'oli wakubiri nagigambako bamukyaba Isaaka ngigambyeko n'abantu abandi ku Lusegere ne Nakato wa Mpuuga nakimugamba naye mu kamera tojogerangako sijogerangako mu kamera era mu kamera oli w'amaanyi nnyo nsoogedde wano ogigamba mu kamera mbadde sikyogerangako n'Empuuga olutalo lwange we lusooka lwava kunnyima basali genda kusoma bwa inginiya naye njagala kusoma bwa inginiya bwe twambala bi elementi bya KCCA buli muntu akuyita inginiya ne bwaba wa bodaga inginiya nkutwalekowa nga saagala abantu kumpita inginiya ng'ate siri inginiya ey'obwempewo oyagala ofuna eyaddala era obwa inginiya bukyannuma nenfuna omuntu annyamba nzirayo ne mbusoma mbwagala koseba ya myaka 2 ate gino emyaka gidduka ate nina entambula sobola okwevuga netwala ku ssomero era obwa inginiya bukyannuma era nenfuna omuza kisana mpa basale ogenda okusoma obwa inginiya ŋŋenda kuba kirooto kyange njagala kusoma bwa inginiya kale so ensonga zeezo kati ensonga ezo nzizimbidde ku Tamale Junior ne muga Tamale Junior leka kukola nti kati omugagga oyo oyinza okuba ng'obadde omwagala n'ebyo byadiba nti okuba omuntu akuwa essente byadiba ffe senga mu Uganda tetukyalimu ffe tubadde n'obusobozi obukuba abantu batuwa essente ne sina muntu nze gwe nkuba nze nkulinda niweddiza emisango gyo n'omupanishinga n'omukangavvula nze nalwanako ne Hamu omugagga ne Hamu yamala kusobya Buganda ettaka liri kaazi eyo ng'owali ettaka lyabaki lyabasikawuti kati Hamu yaligula ate neyefuulira Buganda kati niraba nga Hamu aleese olutalo wakati wa Buganda ate n'agamba nti olwa Buganda ettaka ndibaddiza mbisonyiye ate neyeefuula n'agamba ate saabasonyiye ng'ate yatuuza olukiiko lw'abamawulire n'agamba ettaka engeri erya Ssaabasajja sijja kulwana na Ssaabasajja ate Hamu n'addamu neyeefuula nze nkuba omuntu nga nkubira ku ishu gyoweereetedde ne kati mba kutandika kuba Hamu baali badde bagayisima ayagala ssente nze nyoonya kyokoze nga n'abantu bajja kunjulira kati Tamale Junior wakoze kikyamu kuba akabaga kabadde tekakkwatako tewabadde mwogezi wa Kabaka Kajjuli Juli tomuyinako Luganda ate si buli ekijja nti olina kyogerako ojja kutta legasiyo ate ffe twasomeranga ng'omwana omugezi omubbako mukwano ffe abaana b'abagagga tebaba na magezi ne gwe wamubbangako mukwano n'omulagirira ennamba ye ku breakfast naggulira ebinyeebwa naggulira obundolindoli babuyitanga buki bunnamungodi nenne ekyabuntamya baŋŋambanga nti babuteeka wa mu nkwawa oli n'akola bw'ati balimba si kituufu n'abalugwala bano abatunda simusimu simusimu kyeki simusimu entungu ezo abalugwala nti agira kamu n'akateeka wano n'akateeka wano n'akola bw'ati ne bugwa wansi nti babugoyeza mu nkwawa balimba banyumisa mboozi nedda bungi gye bakakolamu yamagezi nnyo tosobola kakola n'angalo kuba kaba kalawuni kabuvuna abalugwala bateeka okuba nga bakikola kikola
kikola nti entungo ezo bazikola ne kaba kalawundi ne bunnamungodi twabulya nnyo babuyita buki namungodi namungodi naye nti babuteekanga mu nkwawa oli naakola bw'ati ne bwetoloola bulungi kati Tamale Junior wakoze kikyamu nnyo okulumba omukazi kuba si famire ya Tamale si mukwano gwo tosomanga naye ate bino byogamba nti kankuba omuntu ampe ssente biweebula biba bya layisi ate n'ensobi ekirabo biba nga bituufu omuntu eyali akuyambyeko tebamuzanyisa omuntu nga yali akuyambyeko ne baba yakuwa singi 10 tomumanyiira manya oba luli yakuwa 10 kati asobola okuwa emitwalo 10 tebamumanyiira ate ne mukyala Juli naawe ensobi gye wakoze bwe mujjanga mu bubaga bwe butyo mwewe ebitiibwa muleke kutamiira nnyo omusulo saagulaba ng'agufuka n'ebikiisi nabiraba omusulo saagulaba ng'agufuka n'ebikiisi nabiraba bwe mubanga muze ku bubaga bwe mutyo sigazaamu dignity humanity integrity ak'obuntu status obuntu obugenda nabwo Katonda akuwadde oli mugagga ne dignity gisigaze humanity integrity status ate leka kuba mugagga ne weekola obusolo kiba tekinyuma kati naye mukyala Juli kyakusingako kimu omusolo gwo saagulaba oba kamera yagukubako bukubi naye saagwetegereza bulungi naye bw'obanga ozze ku bubaga bwe butyo kiisi zo zaayitirira obungi kiisi zo zaali nnyingi kiisi ezo kiisi okuyitirira ngo musango kiba kibi nnyo kiisi zayitirira obungi omuntu watuukira okuweera kiisi aba akwagala nnyo lwakuba n'abantu bakopperera nnyo ne kiisi zaali badde zaagala ggiwa muntu gw'oyeyambulira oba bwe yazuwa abeeyambulira kamiliyoni bushoke sikinaako bukakafu ne kiisi esaana ggiwa muntu gw'oweeyambulira naye bw'oba tomweyambulira kati oyinza okuva eno n'okuba omwana wo kiisi kiisi esaana ggiwa muntu ng'omweyambulira ng'omugiramu engoye n'oziteeka wali n'omugiramu ak'omunda n'okateeka wali naye bw'oba omuntu tomweyambulira kiisi tesaana kiisi zaayitirira obungi kiisi tebamala gagigabaagaba waliwo nze n'ebintu oba neenyinyala nnyo nze ndwawo gaba kiisi kiringanga ne bano abasajja abakomba ebbakuli wulidde bannange simanyi bwenkomba bbakuli simanyi bwenkomba bbakuli n'oteekayo omumwa bwekiti ekimwakyo n'okomba ebbakuli ate kyagandooza balina gamwa ganene nga gawanvu naye simanyi maama oba wakola otya ggwe nenkukka wansi nenkomba ebbakuli oba wakola otya abantu muyigeeko okwenyinyala omuntu ayennyala aziyiza n'obulwadde naye nze ne bwe mba nkwagala nnyo era nze nafunako omuwala naŋŋamba nti nzikiriza okwagala naye sooka onkomba ebbakuli namuga ojja gikombya nnyoko nze tebamanyira bwe batyo nga tutuuse ne mu kikolwa tweyambudde ffenna naga sooka sooka okke ebbakuli namuga ojja gikombya nnyoko nye sinze eyisima lubega era saagikomba nanga nze ebbakuli endeetera sikimuleeti nze bw'oyagala ompoomerwe sooka okomba ebbakuli nze ebbakuli endeetera sikimuleeti olidde nze basooka kunkomba bbakuli ndi muyonjo nnyo neyeegaala bw'ati ndi muyonjo nnyo tonneekanasa ne sooka okomba ebbakuli namuga ojja ggiwa kitaawo ne sinzi kati byakomaawo tewafuna kakulya konna simanyiro nze n'ebintu bye neeteekamu
nze tonkozesa bwotyo bana abantu muyigeeko okwenyinyala mube nga Fred Sebata bwe yayimba nti ndi mwenyinyaze nze ne bwe mba nkwagala ntya ebbakuli haba nesaagala kigambo bakuli ebbakuli ebbakuli saagala kigambo bakuli nti bakuli sooka okombeyo gwe manyi oyinza okugwa ebbakuli naye ndi mwenyinyaze mbadde manyi togitya abaana bayinza notuga nti nedda mwatemumanyi laavu genda ogimanyira eri nesikunze nze nabye sikomba so n'olw'ensonga eyo nga tumaliriza ku Tamale Mirundi Junior agenda empola ate Tamale Mirundi mbadde nkusaba kumma legasi ya muzeeyi kumma legasi ya muzeeyi ne tujja kufiirwa ate leka kwefuula nga fulufiga nti gwe buli ekijja ku mutimbu gwolina okyogerako waliwo ekiro kitaano weefuula nga ataliiyo si buli ekijja ku mutimbagano nti olina okyogerako naye ate omuntu gwe nanyenyeza wano bamuyita Balamu oba empewo yamuyitamu nnyo ndowooza empewo yamufuuwa nnyo omanyi yalinga mutunzi wa soda mutegesi wa bivulu kati Balamu tosobola ate kuwaga buwazi Tamale nti nze nja kujjayo tejajja kusiba ekyatwala mwami Museveni mu nsiko nkola y'amateeka Tamale wali badde omuyita n'omuga Tamale you never do it again wakoze kibi okulumba omukazi n'okumuswaza naye tokiddangamu mukyala Juliet mbadde nkusaba tusonyiwe omwana tekigenda kuddawo kubo nagwe Juliet Balamu bw'oleeta empewo yo kuba yakuyitamu nnyo ekiro wabeeranga kiro bweru eyo empewo ejja kwonoonera Balamu abama nnyo oba takulemberangako era nsobola okubeera na musango nagutwala wa Balamu ba talina kyasobola abama bubami minisita omulamba omusajja minisita mulamba nze nakolako ne Balamu nakolako ne Balamu uwa kati Balamu yali twali mu FDC ne Balamu yali mu FDC ananyumiza gwako fe lwaki tumanyi abantu nze mbadde manyi nti Balamu ebyobufuzi bye yabitandikira mu NRM PLU twabeeranga mu FDC ne Balamu nga Balamu tayagala mwami Museveni bwe tubeera mu FDC ne Balamu nga tuli b'amaanyi ne Balamu mu FDC nga tulya kamu kati Balamu atandika okutegeka ekivulu yatandikira na kivubo Besigye agabudde nekimuwa ssente kyamuwa ssente nga mpitirivu kati bwe kiddamu ategeka ekivulu e Masaka ekisawe bakiyita muliiku Masaka Recreation Center kyasalaffe twe tukitutte Masaka Besigye agabudde ab'e Masaka nga tebabiwulirangako bya Besigye ng'e Masaka wali movement ne DP ebyo ebya Besigye nga tebabiwulirangako kyasalaffe n'omuntu ayatuyamba okujja obusente yali Betty Kamya n'atuwa busente era bwe nagande nga Balamu ebivulu bisala bwe biti we nakoma sanange ne mutegesi wa bivulu singa byabafundira nakati singa na oli mutegesi wa bivulu sanange ne mutegesi wa bivulu Saabavulu Isima Lubega sanange ndi Saabavulu ne twakoma Masaka Balamu ne mugamba mpanyise era banna abantu munyiikirire nnyo emirimu munyiikire nnyo emirimu buli lwolemera ku kintu okifunamu Balamu obugagga teyakabufuna Balamu obugagga abujje mu kukola Balamu obugagga abujje mu kukola nze mbadde ne Balamu emyaka gyonna ne Balamu wadde ennaku zino yayonooneka akola bya kisirusiru naye obugagga bwe abujje mu kukola tabujje mu kusabiriza tabujje mu ki era nze Balamu ye muterawo omukono obugagga bwe abujje mu kukola ne lwakuba kati yafuna amaalo oba yakyamuukirira nnyo yali tasuubira nti alifuukako minisita naye nga Balamu nakolanga naye
twabeeranga mu FDC nga Balamu tayagala kigambo Museveni banensi ekyuka Paulo Kafere bye yayimba bino nti okuwangaalanga kuno kutulabisa ebintu ne banemwe temwalaba ku Balamu yali ayagala Besigye nze nolwawuna okumanya nti Balamu munyolo nali nga mmanyi nti bakabira nemu ne Besigye nga Balamu ayagala ekigambo Besigye nga Balamu ayambala t-shirt ze FDC nga Balamu tava mu t-shirt ze FDC t-shirt ezo yazigira mu FDC kyovudula atandise okukyuka nga afuuse minisita abadde tava mu t-shirt ndoze eddogolye libadde mu t-shirt abadde ne ka t-shirt ako akalinganga kala ya mpuuga y'ekibiina kya mpuuga nga takavaamu ndoze omusawo yamugamba tokavaamu ne t-shirt yazigira mu FDC naye yayambala t-shirt Balamu nga yagadde aba ayagadde yayambala t-shirt ze FDC nga butazivaamu ulidde okukyusa era yakutandikira mu FDC nga takyusa nga takyusa Balamu okukyusa kubadde kumukaluubirizibwa naye abadde muyonjo ndowooza abadde abuwoza kiro abadde takyusa oba yeeraguza bweraguza omusawo n'amugaana okukyusa ulidde naye Balamu kyewakoze kya busiru nnyo tekiriiyo tosobola kugamba nti Junior teri ajja kukukwatako teri nsi terina mateeka ffe twagala Bobi Wine n'amateeka Bobi Wine bw'anajja twagala kukolera mu mateeka wali badde ogamba Junior nti wakoze kibi nnyo tokiddangamu naye mbadde nsaba kamale okwogerako ne mukyala zaawedde n'okola apology n'omuga omwana munsonyire ate naye mukyala zaawedde nkusaba oli musajja oli mukyala mugagga gundi muleke tomumalirako budde tamale Junior muleke tomumalirako anti ono naye kati Julia agamba ono yamononera erinnya yamwogerera alinavuka batambula nabo n'abayita abasiyazi Junior abayita abasiyazi ebifaananako ng'ebyo nedda muleke munnanga abantu bajja kulaba amazima muleke kati okuddawo nti kyanyi kya Junior kyanyi kya Julia kiba tekisaana ebyo bireka kiwamulazeeko kimala muleke ejjayo omusango muleke ensi eri mulamula ensi eri musiba ejja kumwekwatirako mbadde nkusaba jjayo omusango bagambe ngulese jangu mu kamera bagenge ngulese mulekere ensi emwegunjulire ensi ejja mugunjula kolayo video oba audio yonna obagambe mulese omanyi mu nsi muno tokolanga kintu bantu kyebakusuubiza nti agenda kukola bw'ati beera nga Mwami Museveni mwegombako ekintu kimu Mwami Museveni muyinza okukola ekintu nemuga leero Museveni agenda kukola ate natakikola Museveni oyinza omuvuma n'omusensebula n'omanya nti leero sisula waka n'ate n'osulawo mwekopa ebintu ku Mwami Museveni ekintu kiyinza omuyitako noga leero kyagenda okukola oyo n'atakimukola tokolanga kintu ensi kyerowooza nti ogenda kikola ate naawe n'okikola kati gundi Junior muleke amuleka ali butaala ensi ejja mukwatirako ensi erimukwata era gwe mbadde nkusaba mukyala Juli vaayo omuge nti namulese kubanga kikola amawulire Junior takusinga bugagga Junior takusinga bumanyifu kuba abakubanga akusinga obugagga oba mwenkana balige nti walidde ssente negwe vaayo bage nti mulekedde ensi tolwana na Junior mulekere ensi emulamule guledi ya Juli si ya Junior zinaki omuntu ayatwala kamiliyoni nga gavumenti eremeddwa n'amujjanjaba emyezi 6 nga kamiliyoni yagenderako famire ye yonna nga abadde agiriisa aginywesa oyidde oyo omuntu oba tomuzanyisa aba munene mu banene Juli zaawedde munene mu banene Juli zaawedde tomuzanyisa Junior olina mukyamu nnyo oyo omuntu gwalibyeko omukwano ate gwe n'oteekawo olukonko mwawukane oyo munene mu banene mubedde mubedde n'ababedde
oyo mbedde omukwata bukwasi ne bwakulinnyako mugamba tewannumye weegumye bwegumya ne bwakulinnya ekigere omuga tewannumye so nga akulinnye kati nze kyembadde nsaba ku Junior bwe kityo kale ensonga za Junior nga tuzitadde ku mabbali Rema Namakula wamulaba mu kivulu kya Halima Namakula maama we ku Serena awo Eddie Kenzo yaliwo Dr. Muza yaliwo bonna nga bali abanyumirwa bunyumizi Eddie Kenzo yaliwo Dr. Muza yaliwo Rema yaliwo era embeera nga bweri naye nga tutumye bulungi nnyo nti nno Rema aba Eddie Kenzo aliko mukoddomiwa omukyalo oyo Halima Namakula alinga mama wa Rema kubanga yamukuza ebbanga nanga abeera naye n'amukuza bulungi nnyo si yamuzaalira ddala naye yakulira mu mikono gye so ekivulu ne kibeerawo nalaba Dr. Muza nga yenywegera begude mu kifuba ne Dr. Eddie Kenzo ne Dr. Muza ate Eddie Kenzo ne nabakubya awo nagamba nti yetanakasajja ku mutima omutima gwe guli free talina nziro yonna ngalinga ayagala okukakasa Dr. Muza tinze sikwinako obuzibu omukazi oba wamutwala mutwale okitegeera so bingi ebyayogerwawo embeera eyo wagira byotya nze nsooka kutya Rema Namakula Katonda yamuwa obulungi n'amuwa eddoboozi n'amuwa okuyimba obulungi n'amuwa n'amaanyi agafuna biweewe nkubuulira n'amuwa n'amaanyi agafuna biweewe oba agagonza biweewe ku nsi ya Mukama abatulaba era nze ntya Eddie Kenzo oba engeri gye yagamba nti bwe yava mu P2 n'agenda mu P5 bwe yava mu P5 n'agenda mu senior 12 naye oba bye bimutawo nga tasomye 7 ngatafunye balwa ya P7 tuwalaba ku interview ya Eddie Kenzo bamubuuza okusoma kwe n'agamba bwe nava mu P2 nengenda mu P5 bwe nava mu P5 nengenda mu senior 12 nakoma mu senior 12 kati Eddie Kenzo omuntu ayasoma bwatyo oba omunenya mpola era olala yagamba ngoyaga mukekkereze bw'oba ne15 lyako 2 ate osigazeewo 15 tewakala akantu ako katambula bw'oba ne15 lyako 2 okekkereze ate osigazeewo 15 kantu ako katambula nnyo wakalabako naawe kati omuntu bwatyo bwe simuyita weewe mba mukyamu nnyo Eddie Kenzo weewe ku nsi ya Mukama buli lw'oyawukananga n'omukazi oba feriya zemba feriya oba omukazi oba ffenna mwenna muba feriya naddala gwe omusajja omukazi nga teri bikubulako toyawukana naye banyaffe ojja n'obawulira naddala bakatoliki mbeebaza nnyo bagiyita jubiri tukuza jubiri ya myaka 57 ne buli oyo omukazi lwakugobanga n'afuna omusajja omulala oba feriya kitegeeza ebisaanizo wali tobirina Eddie Kenzo tyalina bisaanizo wa Rema Namakula yali tabirina era Rema teyalivudde ogenda kwamuza kati nebuuza Kenzo emmere gyalya gwe feriya yadiba gwe baasulawo n'ojja ogwa mwono musajja muno mu kifuba nze nyiiza okikola olaba nsanga ntaana ya musajja munnange ne njagala ogikuba kibooko nze nyiiza okikola definition y'okwawukana omukazi nga buli kimu okimuwa olina ebisaanizo tayawukana naawe paka magombe n'omukazi buli wayawukananga naawe kitegeeza obadde feriya oba obadde feriya n'afuna ow'amaanyi n'aleeta kirimaanyi power mike super power era kayimba Eddie Kenzo super power kati yaleeta super power ng'ojja omugwa mu kifuba ye bwe nkoona ggwe ngolo mutwe bwende nkoona ggwe ngolo mutwe wadibaadiba
bakolekawo nga tolina bisaanizo nti ate siina bujja tolina bujja butya nze siina kasajja butya bakyakuzanyisa nga kiweewe kati nze mukyala Lema Namakula bamuzaala Kibibi w'Ekibibi waffe w'Ekibibi Butambala bwe yali mpise nga nkugamba nja kujja nga neerwaza nga mbulawo ne bakuyita Lema n'abazanyisa nga biddole naawe nojja namuza najja kyengwe nti Lema yafuna biweewewe biweewe alina omukisa gwa biweewe kubanga ne amuza yennyini yali badde tabijjaamu ebyo ate n'omukazi netaswala n'otunula abasajja bonna bakwambula empale ng'obatunuulira awo neraba ebomula nomanti ono yali tasobola tino lwakwemulira ku stage ono yali tampuliza lwakwemulira ku stage ng'ondeeta ng'onteeka mu lujjudde bwotyo oli atudde wali kuba yaba apima obufaananyi buba bukuba naga hawo yono lwakuba mukutte naye yali tampuliza akantu ke kaali katono nnyo oyo nno lwakuba mukoze ki n'oyo kati yampuliza ng'ondeetamu ebyo ebyekisirusiru ebyo nze nyiza okujja onengwa musajja munange mu kifuba kuddiru ki mwebaza ki mwayagala kwomu ewaanyi mbanjaga nobimanya sisobola kulinnya wali musajja munnange oba twayawukana mu mirembe oba twayawukana mu bwaka siberangako weewe ebbuba ng'olina lipitirivu si bbuba magezi nina namangi nnyo n'amagezi nina namangi nnyo sisobola nyimirira ntya olaba nze ne bwe nkuwasa ng'olina abaana nkugamba okuva olwaleero abaana bafuuse bange okuva olwaleero abaana sibalaba nti bagenze wa taata abaana banyonyeza amasomero gonna bafuuse bange teriga nti ngenze kukima fiizi nja zikuwa zonna bajja kuziteekayo naye nga nze omwana kigenda okime fiizi era biweewe bikikola omukazi buli wakima fiizi bamwongeramu lubuto lulala tuvula babazalya n'abaana batali bamu omukazi takima fiizi zokka akimirako n'olubuto n'ebirwadde abasajja twasirwala buli lw'oliwo okulaba ku mukazi olowooza oba yeeyongeramu ebirungo oba biri bye yali agira ennyo mu buliri ate kati yasukka oba kati kafulu oba kati asusseemu buli olaba ku mukazi gwe wali oyagaddeko otandika okukuba obufaananyi obupya oba kati ali bulala nnyo otandika tusikimuleti very good otandika okusikimulatinga tusikimuleti omukazi olaba akubulako nnaku 2 n'otandika okusikimulatinga only 2 days n'otabuka wenna naye akubuzeeko omwaka era nze ndaba biweewe bikoki bya Seno nekigamba omukazi angeze kukima senjezi ow'omusajja gw'oli ki gwe kyegeeza oli mukazi anti abaana tatawo bwe yalina okubalabirira ani akulimba bamulema nze taata wange yampeererako from P1 to P4 from P4 to senior 6 baganda bange be bampeerera bamuyita Haji Asad Bukenya ali wa Kisekaawo ali wa Kisekaawo atunda spare parts bamuyita Haji Asad Bukenya ye yampeerera Haji Asad Bukenya ali wa Kisekaawo munaddiini nnyo era bw'otuuka owa Kisekaawo kwali dina ku muzikiti n'obuuza Haji Asad Bukenya ye yampeerera Haji Asad kuwulidde bulungi omusajja yenna buli lwalimu omukazi aba useless aba afuuse kondomu aba tekyalina kyasobola kukuyamba kati Eddie Kenzo baleeta kiweewe kyabwe kizolo kyabwe kiwenga muzika kikoki kya Seno kati Kenzo yabadde abewala bwewazi n'atabeerawo kubanga omukolo gwo gwennyini ogwogwa mukyala Lema Namakula adateekedde okugubeerako nga bwe bamanyiganye bonna ani yagamba muve mu bino ebyakajjanja mukyuse enkola nze ne bwe kuba kuziika nze okujja nga weetemya emiranga onywere n'obuugi ampeeredde ansindikidde emitwalo 5 oba okoze nnyo ne bw'oba onsindikidde gumu
wowe nnyabo onywe n'obuugi bwange mumenye n'ebikajjo wulidde ansindikidde omutwalo oba osinze nnyo tufiiriddwe omuntu atazikawo njala yeekuluma ate bamuwa obuugi ng'asirika engadda ku luboozi n'asiikuula omulanga emmere bujja ng'asirika wulidde kati Kenzo kyeyalikoze mukyala Alima amuyise ye yabakoza bonna nga akwata miliyoni 10 oba miliyoni 5 ng'aziweereza nga mugamba mama sisobodde ate mwefuulenga nnyo ku buko okulaga nti muba bize temuli idle nze ne bwe mba mulwadde nkuga nti ndi ku mulimu saaga kufuula bulamu bwange nti ndi idle nkuba misota ne kati kikenzo bakifudde kiweewe kizolozolo kye bayitayita buli ddakiika weereza miliyoni 10 omugee maama Alima Namakula ndi bize ngenze mu America ndi mulwadde nina olukiiko lunene lwendiko ndi mu cabinet minister mperekeddeko omugole ndi Nyamitolo simala Nyamitolo Nyamutolo negwe bwefuula owa layisi abantu bakyakufuula nnyo owa layisi sente ze zikola buli muntu awulira sente lwa sente twagala sente ne kati Kenzo yali esaamaalo nebino bwe nava mu P2 nengenda mu P5 bwe nava mu P5 nengenda mu Lubiri senior secondary school mba nemukekkereze bw'oba n'15,000 yako 2,000 ate osigazeewo 5 zitereke kati ye muntu bwotyo kati Kenzo agatta obutasoma n'agatta n'amaalo n'agatta n'obwakireereese Kenzo si kireereese Kenzo musajja muyimbi ate kireereese gwe lwaki buli wamu ate president wa federation y'abayimbi kireereese lwaki buli wamu bakuyita omuntu obuvunaanyizibwa abanga serebu talabika ne gwe buli wamu bakuyita kitegeeza oli kireereese serebu alina kulabika ne gwe oli kireereese tolina mirimu kati Kenzo ku ddala lyaliko yalibadde tazunganga nga wa black market ne Kenzo bw'onoofuuka soda wa Pepsi tabula ku mukolo bakyakujooga nnyo kyobula baakujooze Kenzo yaswadde bombi baaswadde gundi yaswadde Amuza ne Kenzo yasinze okuswala kati ye Lema yeefunira biweewe bye katulaba n'Amuza alinganga gwe baagamba tosobola kutambulako ng'oli wekka alinganga ali ku bufumbo yatambula na mukyala nedda naawe agomaalo Amuza buli ddakiika ne mukyala wa Gomaalo ali ku bufumbo bwe naye agumye bufumbo Amuza alinganga bba wa Maama Fiina. Maama Fiina yakolera bba wa Akabaga akamazaalibwa kana kaliko ekimuli ekyaliko sente nnyingi ekyamadaala kati n'omusajja mulaba nga bakakamukake azina tazina amazina amakaka ogalaba gaba bwe gati wenyeenya lumu n'ojja bwoti yenyenyanga lumu nga bambi mukake ng'agamba zino zonna sente senga bazimpadde kati Amuza ne bba Maama Fiina bali mu buwambe ate kati Amuza abeera tambu mu buwambe nga yali ne ku omukolo gwe wagulaba ogw'okwanjula ne guliko obutereevu nzi Amuza yajjagaba emigato okuva paka ku luguudo Amuza baatugamba dokita waawa talina ddwaliro mpozi ebyowunyisa balina eddwaliro liririddawa mpozi obudde balikolamu bwe simanyi eddwaliro liririddawa ne dokita waawa kumanyi liririddawa kati Amuza ali ku bufumbo bwe anyweza bufumbo nedda naawe gwe bawasa ne bamukozesa bwe batyo ne batumanga abatumaka awo sigaalo Amuza ali ku bufumbo bwe anyweza bufumbo bwe baba yisima abatuga bagenda kunkyawa nnyo owulidde bakukyawe nze gwe Amuza alinganga bba wa Maama Fiina omusajja yankubidde essimu agamba yisima olikute yisima okunzirako nika munnange twakuba ne disikira yima ebigambo by'owulidde si bya mukutu guno wabula bya musekinomo ebigambo by'owulidde twaji kuba disikira yima kwezi yakubidde kati kwezi
owulidde bwe kiruma tubaliriza kyo toyanziza nnyo toyanzeege mbadde njaga muyisaamu ogwokubiri awudde bwe kiruma naye bambi banne simenda kumanyazi naye abayisima kati ngenda kusigaza gobeka kubanga abantu bonna kati bankyayi bajja kukyawa nnyo naye nze mbuulira abantu naye kasani ninaggwe kansigaze ebbi abalala bonna kabagende kansigaze sina buzibu nange nja kufa naawe naye nga byebyo okutwaliza awamu naye nga tutereezemu kano amuza ye yawasa Rwema Namakula so si Rwema Namakula kuba nti ye yawasa amuza ne bontemako omukono abo abakazi abalina ku ssente bajoganya abasajja babanga mukazi mukadde omukazi omukadde nga omukwanyi ayagala buli budde mutambule naye omukwateko mu kiwato omukwateko ku mukono balina n'akayimba abaali bampita omukadde mujje mundabe abaali bampita omukadde mujje mundabe kati beba abakyala abagagga amuza lwaki didi wali olabyeko amuza nga atambudde yekka okulaba nga atambudde yekka mukake takirizibwa kutambula yekka bajja mukwana ali ku bufumbo bwe ali ku contract amuza didi wali omusanze mu ddwaliro lye ye eddwaliro gyeriri oba akolayo kiro emisana nate nekirabira ne Rwema katwe kiraba bawoza dokita amuza dokita waawa mpozi nga bano bajjajja n'eddwaliro liriri ddawa eddwaliro liriri ddawa abaana buli ambuliri jinja eyo katolaba bale liriri ddawa kanabo bafuuse nga basawo baganda omusawo omuganda bw'amala okubba n'akumala omusawo mu kinansi ngaga nti njagala ebbeere ly'omukadde nga yali namagoye kati omukadde nga yali namagoye ndetera ebbeere lye ng'ogenda kulijjawa kati eddwaliro lyonna lyonna erya dokita amuza serebu w'eggwanga ne libeera ejjinja atuukeyo ddi ebyewuunyisa byonna biri mu Uganda amuza atya butigguma n'amuza ali ku bufumbo bwe Ulidi amuza ali ku bufumbo anyweza bufumbo bwe gwe nkubuuziza ne ugamba amuza atambula nnyo ddi wali omulabye nga atambudde yekka omusajja kinyuma nnyo n'otambula wekkako n'otambulako wekka omusajja kinyuma nnyo n'ogendako mu lunchi ng'oli wekka ate n'okomawo ng'oli wekka n'ebifaananyi n'ebikkuba ng'oli wekka ne baganudde bawaale emano w'amaanyi yabadde mu kivvulu ng'ali yekka ndoza Leema mugagga naye kati bamuza babakozesa bukozesa Leema bw'aba tagenda naye tagenda si mukwano gatufutula gwe mukwano laavu bwekyo bwebeera teba laavu abakazi babalimbira bwe baba bakozesa kigwagwa kyabwe kati nzize simanyi bigwa binkozesa kibanga edda abavubuka bajuganga abawala bw'alaba akamuswaza nga obugwa bwe nga tonga bubuze ogira otambula nkusangeyo ku stage kyanyonya bugwa bwe tambula mpolampola nkusangawo anti nawe osikatirasikatira ogira otambula nakusanga ne omulungi amuga tufulume ffenna tondeka wano ne bw'alaba akamuswaza ogira otambula nti gweotambula mpola nze ndikuwa speed tambula nkusange ku stage bw'osanga sedi ya bodaboda wonnindiraawo niye omulungi bafuluma aba babiri kati kibakola amuza ne bamaama fiina bali mu buwambe ne tebali mu laavu bo banyweza bufumbo bwabwe tweyanziza nnyo tweyanzeege katubalekerere wano emboozi tegwa amalojja tebankadde babayisima nkwebaza kulwakadde kotuwadde ssebo leero kwemboozi mu yugi twagaza birungi byereere tusaba Mukama ngalo okukuuma embali emmotoka wagijjeeyo oba ekyaganiddeyo emmotoka yavuddeyo naye ekyabanjibwa manya kanye emmotoka zayonoonese naye nebaza sikke emmotoka yagimpadde wadde akyammanjeyo $4,900,000 akubanja $4,900,000 amanjayo $4,900,000 naye nga yagimpadde era sikke nkwebaza nnyo kubanaga nti sikke
ye muntu akolagana n'aba movement ye muntu akolagana n'ab'ebibiina akolagana n'abantu bonna era bane buli ayagala emmotoka buli ayagala ekibanji empola buli ayagala emmotoka ez'akabi togenda walala Sike Motors awantu wali wamu wasiye ansa yokka ogende wala tobyejjusanga Sike tumufuna ku namba ki bannange twali gabinika namba ke wano bane namba nno enamba yenjirina wano tujikebereka awo namba ya Sike tujigabe abantu abagala okufuna emmotoka ennungi obulungi mu bika byonna oboyagala Benz oboyagala Nuwa zino empya eziriko new model oboyagala Nuwa mu bika byonna old model new model emmotoka ez'ebika byonna genda wa Sike Motors ajja ku emmotoka namu obulungi emmotoka ezitambula obulungi ezitanywa mafuta emmotoka ez'omulembe eziriko omuntu ali omu yesika ataludde mu katale ndudde nga muwulira simufuna konziro yonna abantu bazze ne babeerawo naye ne bagenda nga Sike waali tambuza bulungi nnyo so omuntu bwa teyeesigika kikulu nnyo okubanga otambula naye okusobola okubanga bw'amanga nina emmotoka yange nso gitwale wa Sike nankyusizamu nampaamu endala ne mungere ku ssente bwekiri ennamba eri bweti bannange eya Sike eri 772 0772 43 5 97 Sike Motors osokuba ngo n'emmotoka yo nga oyakunyisa mutindo bwekiri omutwalira eyo nakwamu endala namu obulungi n'omungere ku kasente byonna bikola tukiyita topping byonna bikola emmotoka ya miliyoni 4 ba miliyoni 2 twalako 10 esigadde otwale osasuleyo mpola mpola ennamba gibaddiremu Sike Motors enamba eri 0772 43 5 Sike Investment Lubaga opposite KCCA headquarters Sike Motors kale tweyanzeege katukulekerere wano naku lwaleero tukageza kaseera akalungi weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.